abeekomedde ku Bukedde TV mwe bali tukyali mu programu ku muntu w'abantu katwaleese omukyalo ono Margaret Natongosebwa atubuulire gy'avudde wayimiridde ati biki byayisemu okutuuka wano omulabira n'omwegombera mukwano bwe twagende mukuumula twamulese abadde atuyibiddemu akayimba nga twagala Nyabo si kayimba East African Community Anthem akayimba njogedde ekyo kubanga kasufu kawoomu ekintu ekirungi tutera okigiragira ne tukisiikasiika mukwano aliko Bukedde TV bwe tutyo twagala tutwale ekkololo atuzeeyo katono biki byatasobola kwerabira at an appropriate time nja kuyimbira akayimba aka Yesu nandibadde nawuliriza nti nsooka kansooka ennyimbe kali akakoyisa akayimba anthem eyo nange ntwala omukisa guno nga ndi ku lutimbi lwaffe luno nsobole okubulya bannansi nsobole okubulya banna East Africa nti ne anthem tugirina ng'abantu ba East Africa si yange yaffe ffenna abantu ba East Africa bwe nava ekkololo nasomayo emyaka egya senior secondary school nenvaayo nengende Caltech Academy ne Makerere era gye nasomera A-level senior 5 ne senior 6 nga nasomanga essomo erya mathematics, economics, geography era nendyongerako oluvannyuma essomo lya divinity naye nabeerayo emyaka 2 pozi twagendangamu 2 kitundu kubanga we nasomera A-level nga exam yasengulibwa nejjibwa mu November December neteekebwa mu March April kubanga twatandikanga obudde buyise senior 5 natutandikira kumpi mu April ate nga balaba nti emyaka 2 n'ekitundu emyaka 2 giba tegijjudde era emirundi egisinga nga amasomero tegamalako syllabus. It was a policy of Ministry of Education so nembeera e Caltech Academy mwaka gwa 81 ne 82 83 nenyingira Makerere University nenkola amasomo 3 naye ng'oluvannyuma ne specializing mu ssomo erisembayo nakola economics era ne graduatinga mu mwaka gwa 1986 ne nafuluma olutalo actually graduation yaffe yali ya 87 naye nga twamala 86 yes olutalo lwa NRM olwanula Kampala lwaliwo mu 86 era nzijukira nti twaddukako ku university biseera ebyo twasobola okudduka ewaffe Mperere waali wabi ddala n'olwekyo ebiseera ebisinga twalinanga ab'eŋŋanda mu kibuga era nadduka ate netuyingira mu kibuga ddala wakati twalinangayo ab'eŋŋanda zaffe nensobola okubeera twadduka ku university netugenda netusobola okubeera nga twekukuma tusolutalo lwayekera lwebayingira Kampala nga bayitanga ebiseera ebyo ate oluvannyuma netuddayo ku university netumaliriza bwe twamaliriza mu 86 mu June ate netugraduatinga mu 87 bwe nagraduatinga mpozi natwala obuvunaanyizibwa ne enrolling okukola postgraduate diploma education olwokubanga mu biseera ebimu bye nabeeranga kale nasomesanga nnyo nasomesa ku baana nga nsomesako ewaffe mu ssomero lya primary si lwakubanga nfuna omusaala naye neesanganga nga abamu ku baganda bange bakalubirirwanga nnyo okubala kati natwalanga obuvunaanyizibwa nabalanga nnyo natwalanga obuvunaanyizibwa okubasomesa kati bwe nabeeranga mbasomesa kati ne bakwano baabwe ne batandika okuleeta ne bakwano baabwe nabo mbasomesezeeko nti ne gundi naye tumuleete kati nentandika okubeera nga nina abaana oba obwana bwe nasomesangako mathematics kati oluvannyuma waliwo omukulu Subi ye head teacher ebiseera ebyo yali headmaster we Mperere Primary School nansabanga nti nsomeseeko kati nentandikanga okubasomesa kubanga naddala mu holiday yange neya senior actually nasobola okukola okusomesangako kati nali nkyagala nga singa profession naye nga nalina obusobozi mu area eyo so nenkola postgraduate diploma mu education nenjimala mu mwaka gwa 87 era nenzirayo nensomesaako ekkololo. It was my school era I felt good. Senior 5 ne senior 6 nga nsomesa economics ne geography so nensomesa okumala mwaka tegwawera kubanga after that nawe omulimu mu Uganda Commercial Bank mu 1988
mu October nenega kati ogwali badde omulimu. In fact corona lisinaba na kuteekebwa ku payroll kubanga bumala batukozesa interview tuyingiza mu education service naye batwalanga akabanga akawerako bakupostinga oba oliawo seera ebibaali batandise okutukkiriza n'osaba gy'oyagala kati waliwo abalala naalisobodde okusaba ewala naye ebiseera ebyo nali nsula kumpimpi ludda lw'ebukoto so nensaba mbeera Kololo. So after that nembeera nga natandika okukola mu Uganda Commercial Bank actually mu 1980 nga ndi banking officer grade 3 twayingiriranga ku ddaala lya banking officer grade 3 nentrainingira Uganda Commercial Bank Kuruma Road branch oluvannyuma lw'omwaka gumu 1989 nempostingibwa okutandika Uganda Commercial Bank Wandegeya branch nengenda nga accountant nze nagitandika wamu ne mukyala Maria Mukasa she yali boss wange nze nagenda nga accountant ye nga ye manager wange nempeebwa staff netutandika so nenkolayo okutuuka mu 1992 nenzigibwayo nentwalibwa mu Uganda Commercial Bank Town Hall nenkolayo omwaka gumu n'ekitundu oba emyaka ebiri awo mu 1994 ne bantwala mu reconciliation department eyo yegatta omanyi bank ebeera n'ebitongole oba departments oba sections nyingi nnyo ezikola banka yonna kakati entetenkanya yaayo ensimbi tugambe kati kanjogere abawuliriza kibasobola okumanya bw'oyingiza essente bw'oleeta no banking essente ezo ziyingizibwa mu till ewa cashier n'aziyingiza ng'essente eziyingidde kakati oluvannyuma ne zigenda emmanju eyo waliwo ekitabo ekiriwo ekya scroll akapapula kojjuza akapapula ako ne kagenda emmanju ne kateekebwa mu scroll kati oluvannyuma eyo department ya cash yonna egatta essente zeefunye ku lunaku olwo ne ziyingizibwa mu kigambo kye tuyita west kati waliwo department endala tugambe eya abakola checks oba mpozera ne mu ngeri ey'abafulumya kati n'ezifuluma zonna zigenda oluvannyuma ne zijjibwa ku ledger eyo gye tuyita gyoyita ledjayo either current account or saving account ne bagenda ne bajjayo kati nezo ezifulumya olunaku nazo ne bazigatta kati buli lunaku current account egattibwa savings account egattibwa cash agattibwa bills zigattibwa tugambe drafts oba payment suspenses n'ebirala byonna commission general kakati ebyo byonna bigattibwa mu kintu ekitibwa west waliwo oluusi checks eziva mu branch endala ne zijja nammwe ze muweereza mu branch endala kakati eyo yonna gye zigenda oluvannyuma zigenda mu clearance ne zigenda kati eyo yonna gye zikuŋŋaanyizibwa wakulu kakati tutuuka ekiseera ne tutuuka okugamba nti kakati eno cheeke bwe yava ewandegeya ng'egenda Lugazi branch yatuuka bwe yatuukayo essente zaateekebwa ku akawunti eyo oluusi wabeerawo ebibaddewo n'etetuuka kati omulimu gwa reconciliation department kwe kulaba nti ebyo byonna ebivunaanyiziddwa draft bwe yava eno yatuuka eri yasasulwa n'ebirala kakati ye reconciliation kati bwe nagenda mu reconciliation department nenkolayo emyaka omwaka gumu n'ekitundu ebiseera ebyo omuntu okubeera ng'okola mu banka banengo bawa amaanyi ng'era kugamba omuzadde waba abuulirwa mwana wamugamba ye tuyagala kukola mu banka era nali w'amaanyi njagala nkugambe ekyamaanyi exactly era njagala nkubulya embeera eya bulijjo nali w'amaanyi kubanga nafunanga omusaala ogumala okay of course tosobola kugamba nti gumala naye nga gunsobozesa okukola ku ebyo ebinkwatako bikwata ku baana bange ebikwata ku maama wange obaoliawo ne baganda bange nga zimmala mu mbeera eya bulijjo bwe nabanga neetaagayo kye neetaaze batuwanga omukisa tugambe oba oyagala okuzimba akayumba ng'osobola okwewola kubanga enteeka ya banka yali etunula nti tebaali agadde nnyo wanke so nga basobola okukuula essente ezo ne bazituulanga ku musaala gwo nolwekyo nali mu mbeera ennungi
tiyinza okuba nga neebuuza nga n'omulevu wange akyebuuza wena tujja wano tulaba omuntu naye musomesa osisinkana otya ebadde taata w'abaana abo essaawa. Of course nja kugamba nti mu bulamu tubeeramu ne minutes n'ebiseera by'oyogerako naye nga okay, of course nja kugamba nti ebiseera ebyo ndowooza wakati wa 88 87 ne 88 we namusinkanira era ne 88 nenfumbirwa ate oluvannyuma bwe nafumbirwa nenzaala mutabani wange asooka. Ofumbiddwa mbaga oba bino byaffe? Nafumbirwa mbaga ey'akadaali bw'oba oyagala kugyongerako bangatira mu Yezu Kabaka. Bali ku Bukedde TV bayinza okuba nga balina ekibuuzo okumanyi babituwandiikira natuga nti naye ebintu bino byali bitya kubanga omukyalo ono akyeyita Margaret Nantongosiwa Tobaziwa yali omwami we yasooka era kufumbirwa kuno nti oba kubanga mbu omwami olwafa ate baalaba wayanguwa mangu okubeera ne babu. Ebyo gwe obyogedde naye nga mpozi omwami wange yafa mu 1994. 1994 ate nga babundooza twafumbirwa mu 2010 giba myaka emeka? 2010 eyajjo juzi wano kati eba yaddi kakati awo ojja kugamba nti omuntu mu mbeera ayinza okwogera kyawulira kyayagala okwogera naye nga mu mbeera eya bulijjo abasiraamu batera okumala ennaku ameka? 4. Nze wakati wa 1994 ne 2010 waliwo emyaka emeka? Ginyanukule kubanga era ebibuuzo gwobadde obimbuuza ginyanukule kakati guba 11 ntabange 16 naye nga bw'oba osazeewo gibange ku myaka 16 kati nyinza ogamba emyaka 16 abamu wane waffe e Uganda kiyinza okutwalibwa nga ekinene nnyo. Abangereza bayinza okuba nga mu myaka 3 afumbirwamu amalya 6. So sangala abantu bakiteekeko nnyo ssira. Partly erinnya lya Ziwa ndalisigaza twakyogerako twakikaanyaako nalisigaza kubanga lyerinnya ensi lyebadde mpita okumala ebbanga. Nyinza okugamba nti ne bwogenda ku website lyerinnya lyempitibwa naye nga ordinarily nze Margaret Babu sijja kukigaana kubanga lyerinnya mu Kereziya eryampeebwa. Kakati nja kugamba nti abamu abakiteekako obwebindu erinnya teriŋŋaana kukola mirimu gyange, erinnya terinzigyako kikyendi, erinnya terinzigya ku mulamwa naye nga ate siwaliwo yaŋŋambye nti no nti kirina etteeka likimenya okubeera nga erinnya ndirina.